ate wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abakolera mu katale k'ebukoto n'abeeyita bannannyini midaala entabwe evudde ku nsasula. Abasuubuzi okuva mu mbeera kididde ekibinja ky'abaliko bannannyini midaala egiri mu katale kana kakesisi ekediza ate kwagala okudda bagyeddize era wano kwe kuwanyisiganya ebisongovu ebisombodde abantu okulaba ogubadde. Ekyampeereddwa kye kimu. Nange sigenda tetwagala kukola ki? Bannange si ffe twayise etteeka saamu nkwata. Muleke njogere. Abamu ku basuubuzi balumbye bannaabwe mu katale kano bategeezezza nga batayinza kukkiriza kulaba ng'emidaala gyabwe gye batandikawo gitaalibwa gityo. Abantu babaddize ebintu byabwe bakole ki baddemu basoloze obuyumba bwabwe oba sekyo nga kesisi ssente zayo eziruma etugambe tugiddize ssente zayo ze yasasula. Tegeka akantu ako nga kakubeeramu nga kati bwenkaddiye kuba sisasobola kusaba mulimu gwantu wonna kasona kolaki naye byonna baabitunyagako nga beeyambisa bakansala. Naye kati abakosebwa be bannannyini buduuka obwabagibwako ng'ate obagibwako mu ngeri y'amankyolo. Baagala abakulu omuli Pulezidenti Museveni okuvaayo bayingire mu nsonga zaabwe basobole okufuna obwenkanya. Naye nga Museveni ssebo w'ekitiibwa tukwegayiridde tukusaba otunulire ebizibu byaffe nga tukuwanjagiranga ffe abantu abeekulidde twakulonda nga tukusuubiramu nti ekisuubi n'ojja n'otugulira akatale ebukoto nga ffe abantu. Twagala bwenkanya abantu bafune emidaala gyabwe baddemu bafune okusasulwa nga baali basasula. Ye ssentebe w'akatale kano Matiya Matahana alambuludde bw'ati. Bwagenda kwekeesa twayesanga entebe owa pulezidenti kati twaddayo kirungi twasangayo MP waffe twali tumaze kumutegeeza. Lugendo Crispo n'Endawula House be bakusagidde eggulire lino ku Bukedde TV.